بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك وتكرم وتمنن وتفضل على نبينا وآله وصحبه أجمعين ثم أما بعد amatendo amajjuvu olubeerera ga Allahu tabaraka wataala sabase okusaasira ebyengera n'emirembe kuwa ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abalabi baffe aba Hidaya Islam Media balamusaako n'ekiramuso eky'ekitiibwa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwogera ku shumuliyatu al-Islam, okubuna kw'obusiraamu eri all life affairs nti obusiraamu bubuna ensonga zonna ez'omuntu yenna, ez'omwana Adamu, ez'omusiraamu, ez'omukkiriza, so tebubeera ku sayidi emu nga kati mu kaseera kano oli identified as a Muslim, then akaseera akaddako identity y'obusiraamu n'ogisuulawo, n'obeera musiraamu mu muzikiti, bw'oyingira mu ofiisi identity eyo n'ogisuulawo, n'obeera musiraamu mu kisiibo, ekisiibo bwe kiggwa identity n'ogisuulawo, n'obeera musiraamu mu bantu, bw'obeera wekka identity y'obusiraamu n'ogireka. Wabula obusiraamu bukubuna mu mbeera zonna. Obusiraamu buyingira ebyobufuzi, obusiraamu buyingira ebya tijaara, ebya business and trade, obusiraamu buyingira social life, empangaala, enneeyisa, embeera za bulijjo, obusiraamu ne buyingira buli majaal buli mbeera obusiraamu buyingirayo ne bukugamba butya bw'otunda, butya bw'ogula, hatta ne mu kwewola obusiraamu buyigiriza butya bwe weewola, era ne bukubiriza okubeera nti owandiika. Obusiraamu ne boogera ku mulirwano, obusiraamu ne boogera ku muntu ne mukwano gwe, obusiraamu ne boogera ku bazadde, obusiraamu ne bujja ne butuyigiriza butya bw'owangalamu n'ab'eŋŋanda, ab'emikwano, abako n'abantu ab'ebika eby'enjawulo. Olunaku olwaleero insha Allah tugenda kutambulira ku obusiraamu ma ghairi al-muslimin. Ono omusiraamu yeeyisa atya n'abantu abalala baatagatta nabo enzikiriza, abantu abo nga bazadde be, abantu abo nga baŋŋanda, abantu abo nga baana be, abantu abo nga baneiba be, abantu abo nga yabakulembera, ayinza okuba ye chairman waabwe, oba nga bo be ba chairman be, oba nga bakulembeze be, oba nga ye mukulembeze yabakulembera mu mbeera emu oba endala. Kati omusiraamu n'embeera ezo zonna awangaala atya era yeeyisa atya era asaanye kubeera mu mbeera etya? Ebyo byonna bikukwatako omusiraamu okubitegeera, so that you portray ekifaananyi ekirungi eky'obusiraamu eri abantu abatali basiraamu mu mbeera zonna. Awalan obusiraamu buyina mabadi wa qiyam, buyina principles ze bwazimbira nti zo zibeerawo lubeerera, buyina ebigendererwa bye bwateekawo nti bino ebintu bikuumibwa mu mbeera zonna. Ekyokulabirako okukuuma obulamu bw'omuntu, hatta Allah n'atugamba omuntu akuuma obulamu bw'abantu n'aba nga yeewala okutuusa obulabe ku bantu, n'aba nga ateekawo embeera yonna esobola okukuuma abantu nga balamu. Ayinza okuba nga munnamagye akuuma ggwanga,
eri abalabe baalyo. Ayinza okuba nga wa poliisi akuuma emirembe, keeping law and order. Ayinza okuba mu mbeera yonna eya security, oba n'abeera nga dokita naye era akuuma obulamu bw'abantu mu mbeera y'okubajjanjaba ne bakomawo nga balamu. Kati Allah ayogera ku muntu nti yenna akola ekyo faka annama ahya nnaasa jamia, abanga akuumye obulamu bw'abantu bonna. Era ne kitegeeza nti yenna akola obulumbaganyi ku muntu omu yekka abanga akoze obulumbaganyi ku bantu bonna okubeera ng'asaanyaawo obulamu bw'abantu. Nga tetutunuulidde enzikiriza y'omuntu, nga tetutunuulidde kikyagoberera, nga tetutunuulidde eggwanga lye oba wa gy'ava, wabula Obusiraamu bwateekawo red line ku bulamu bw'omuntu. Bukuumibwa ne bw'aba nga musibe, alina emisango era asigala ng'aweebwa ekyokulya, asigala ng'aweebwa ekyokunywa, asigala ng'aweebwa ebyetaaga okukozesebwa mu kubeera nti asobola okubeera nga abeerawo. Bw'aba nga omusibe, Obusiraamu buli harisu, Obusiraamu bufaayo okubeera nga bumukuuma obulamu bwe. Oba oluusi nga muzzi wa misango naye nga naye obulamu bwe bukuumibwa. Kati olwo omuntu ow'eddembe atakwatiddwa, atavunaanibwa musango gwonna. Kati tuddeyo Obusiraamu bwogera ki ku musiraamu ne bazadde be n'ab'eŋŋanda n'abonna abamwetoolodde nga si basiraamu? Abaffe alina kubayisa atya? Abaffe alina kukolagana nabo atya? Abaffe embeera ye nabo mu mbeera ez'enkolagana eya bulijjo omuli birri, okweyisa obulungi ne ihsan, omubuli allin fil kalaam, okubeera ng'ayogera ebigambo nga byaggonjebwa, ebigambo nga bya kitiibwa, ebigambo nga tebikyokooza, okubeera ng'akolagana nabo bulungi, okubeera nga bwe baba bamuteresezza takumpanya, okubeera nga bafuna obutebenkevu around naye afuna obutebenkevu ng'abamwetoolodde oba nga nabo abeetoolodde. Omusiraamu n'abazadde Allah atugamba wasaina al insana biwalidayhi ihsana. Allah yalagira omwana Adamu okuyisa obulungi abakadde abamuzaala. Allah yayogera ku bazadde n'akireka nga tagambye nti bazadde abasiraamu, wabula yagamba abazadde bo oteekeddwa okubeera ng'obayisa bulungi. Mu kubayisa obulungi mwe kubeera nti obakolera, obagondera mu byonna bye baba bakutumye. Oli waggonjebwa, oli wa mpisa, bw'oba oyogera nabo oyogera n'empisa ezisembayo okubeera eza waggulu. Tositula ddoboozi lyo maaso gaabwe. Bw'oba otambudde nabo tambula ng'olaga ng'obaweesa ekitiibwa, yogera nabo mu njogera ey'obuvunaanyizibwa, reactinga ku nsonga yonna gye baba baleese ne bw'oba tokkaanyizza nayo, naye mu mbeera eraga nti obawa ekitiibwa. Ihsan, okubayisa obulungi. Kati bano abazadde ekiraga nti Allah yali ayogera ku bazadde kababe basiraamu oba si basiraamu, oteekeddwa okuba obayisa obulungi n'okukolagana nabo obulungi, n'okubeera ow'ebigambo ebigonvu ebinyuma, okubeera nga babiwulira nga biva mu mwana gwe baazaala biyingire mu matu g'abazadde abaamuzaala, birina kubanga bigambo birungi, bigambo bigonvu, bigambo birimu empisa, bigambo birimu ensa. Allah n'atulaga nti yali ayogera ku bazadde bonna, agamba wa in jahadaka, n'atuuka ku kanyomero nti abazadde bano balina gye baagala okukusindika mu mbeera erimu okujeemera Allahu tabaraka wa taala,
mu mbeera erimu okuva ku mulamwa ogwo Allah gwakwagalako, mu mbeera erimu okugatta ku Allah ebintu ebirala, simanyi lubaale, simanyi bajjajja, simanyi ebyawongo, simanyi biki, mu mbeera eyo nga baagala okuteeka mu mbeera etali ntuufu oba okusindika mu bikolwa ebitali bya ddiini, ebityoboola eddiini, ebikolwa ebirimu obujeemu, ebikolwa ebirimu okuwemuka. Allah agamba fala tuti'huma, awo okkirizibwa okubeera nga obajeemera, but with due respect. Obajeemera naye n'osigala ng'obawa ekitiibwa mu kujeema okwo, kubanga mulimu okujeema n'olaga n'omuntu gw'ojeemedde nti takyalina value gy'oli, takyalina kyasobola kukugamba, takyalina kyasobola kukuwabula. Wabula abazadde tubajeemera bwe baba nga bye batutumye birimu okujeemera Allah with due respect, mu njeema eraga nti sikujeemedde lwakubeera nti nkukkakkanya, lwakubeera nti sikussaamu kitiibwa, wabula kino kyo njeemye kubanga oyagala okusukka ekkomo. Allah yakulembera mu nsonga zange, then gwe nojja oluvannyuma, era ndi mweteefuteefu okugondera mu mbeera zonna ezisigadde ebbanga lye zimala nga teziriimu kujeemera Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah n'agamba wasahibhuma fi dunya ma'rufa, musigale nga mu mbeera ey'ensi, mu mbeera ey'okuwangaala, mu mbeera ey'okubalabirira, mu mbeera ey'okwogera nabo mu njogera ey'ekitiibwa ennungi ey'empisa. Ma'rufa, sigala ng'okola obulungi, sigala ng'obayisa bulungi, sigala ng'obakimira amazzi bw'oba nga obadde ogakima, sigala ng'obalongooseza enju bw'oba nga obadde ogirongoosa, sigala ng'obaweereza obuyambi bw'oba nga obadde obuweereza, sigala nga kasukaali okabagulira bw'oba obadde okabagulira. Embeera yonna erimu okweyisa obulungi. Tugambye mu bigambo, sigale ng'oyogera ebigambo eby'ekitiibwa ebirimu empisa n'ensa n'ensonyi n'okubakwatibwa ensonyi. Toyogera bigambo bizito bikakkali bikambwe mu maaso gaabwe. Wasahibhuma fi dunya ma'rufa, sigala ng'obayisa bulungi. Eyo Qur'an, eyo enjigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sahaba Asma binti Abu Bakar binti Abi Bakari ategeeza nti maama we yajja ng'amukyaliddeko ng'alina kyamwetaaza. Asma kwe kubeera nti bimusobera, bali si basiraamu, ate mu mbeera gye baalimu mu kaseera ako waaliwo okusika omuguwa okw'amaanyi wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu. Kati n'agenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba maama wange azze alina obwetaavu bwe buti ne bwe buti, abaffe Nabbi nkole ntya? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba swili ummak, muyise bulungi, yunga oluganda, beera nga omukolera by'oteekeddwa okumukolera mu kumuyisa obulungi, mu kulaga empisa, mu kulaga obukkakkamu, mu kulaga obuntu bulamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bw'atuyigiriza okubeera abagonvu n'abantu balamu n'ab'empisa, abeesimbu eri bakadde baffe abatali banzikiriza yaffe, bakadde baffe abatali basiraamu. Bannange abatulaba ku Al-Hidayah Islam Media, si kya mu busiraamu omuntu okuboggokera muzadde we nti kubanga si musiraamu. Eddiini yaffe tetuyigiriza unfu. Eddiini yaffe tetuyigiriza kubeera nga buli gwe tutagatta naye nzikiriza nti abeera mulabe waffe, nedda. Ate tuba tufunye chance esobola naddala abo abatuyinako akakwateko omusaayi, bakadde baffe, ab'eŋŋanda zaffe, bakojja baffe, basenga baffe, bajjajja baffe, tuba tufunye chance ebalaga obulungi bw'obusiraamu, ekifaananyi ekirungi
eky'obusiraamu nti obusiraamu bwagala buli omu era busembeza buli omu era obusiraamu bujjuddemu okwagala era abantu abo tulina okubatoolera ne salaamu kubanga salaamu ebuna abantu bonna. Salaamu teyawula ddiini. Salaamu kiramuso kyaba banu Adamu, abaana ba Adamu bonna, abaana Adamu bonna, nti maama wo n'omulamusaako n'omugamba nkwagaliza emirembe, maama siiba bulungi, taata siiba bulungi, taata nkwagaliza emirembe, nkusabira weeyagale, nkusabira obulungi, n'okubeera nga tubasabira Mungu abalage ekitangaala eky'obusiraamu, abalage obuluŋŋamu, abalage obulungi. Ebyo byonna tetusobola kubituukako nga tweyisa mu nneeyisa embi, enneeyisa eteekawo ejjiji wakati waffe nabo kubanga si ba ddiini yaffe, wabula ate enneeyisa entuufu ey'obusiraamu kubeera nga tubayisa bulungi, kubeera nga n'okubasabira tubasabira, kubeera nga tuwulira tubakwatibwa ennaku okuba nti tebannaba kufuna buluŋŋamu buno bwe bafunye, bwe tufunye, tubakwatibwa ekisa n'ennaku okubanga tebali ku kino kye tuliko n'obulungi bwe tukirabyemu, so si kubeera nga tubaboola. Obusiraamu tebugambangako okubeera nga abatali basiraamu tubaboola. Obusiraamu tebutuyigirizangako okubeera nti abatali basiraamu tubekkaanya. Obusiraamu tebutuyigirizangako okubeera nti tubayisa bulungi. Bw'otuula mu takisi n'atali musiraamu n'oyagala obeere nga omunyigiriza oba ng'otuula nga atudde n'omuntu atali muntu, wabula obusiraamu butugamba abantu bonna tubayise bulungi kubanga ekyo kyekyaviirako obusiraamu okusaasaana, kyekyaviirako Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga tayogedde na bigambo abantu ne bamukkiriza, kyekyaviirako bonna abaatuuka obusiraamu okutuuka mu Afirika n'okubeera nga abantu babwaniriza enneeyisa ennungi n'empisa ennungi ez'abasiraamu abajja n'obusiraamu. So bakadde bo yongera bw'oba obadde obayisa bulungi abo abatali basiraamu, yongera okubayisiriza ddala obulungi era obeere omwana ow'enjawulo mu baana bonna be balina nti omwana waffe oyo Abdallah, omwana waffe oyo Aisha, mwana mulungi, olaba tetugatta nzikiriza naye atuyisa bulungi n'okusinga bali abaana baffe abalala. Beera wa njawulo kubanga obusiraamu bwe butyo bwe bukwagala, obusiraamu bwe butyo bwe bukuyigiriza, obusiraamu bukwagala. Abantu bonna abakwetoolodde babeere nga beeyagala. Balambuleko bakadde bo abo abatali basiraamu. Bayinza okuba si be bakuzaalira ddala, maybe nga baguardians bo abatali basiraamu, balambuleko, bakubireko kasimu, manya embeera zaabwe, manya obwetaavu bwabwe. Bwe buba nga bwetaavu bwa ssente ng'oziinako obusobozi, beera ng'okwata mu nsawo obatuuseeko ssente ezo. Bwe buba nga bwetaavu bwa mmere nga ogiinako obusobozi, beera ng'ogibatuusaako. Bwe buba nga bwetaavu bwa advice, ayina ky'ayagala okugula, ayina bizinesi gy'ayagala okukola, ayina ebintu by'ayagala okutambuza, ayina essomero mw'ayagala okutwala abaana, bw'ebanga advice gye yeetaaga, muwe advice ennungi, kolagana naye n'obuntu bulamu, beera muntu mwesimbu, beera muntu wa kitiibwa. Obatuukeko mu mbeera yonna, bajja kukulabira mu kifaananyi ekirungi era by'obagamba newankubadde kiyinza okutwala ebbanga, fa innaka la tahdi man ahbabta, si ggwe aluŋŋamya, Allah y'aluŋŋamya, naye oba oli awo enneeyisaayo, enkolayo ey'ebintu, enkwataganayo nabo eyinza okubeera ng'ebaviirako emitima gyabwe okubeera nga gigonda ne giba nga Allah n'agiggula, n'agisharaha, Allah n'agiggula eri obusiraamu, ne baba nga olunaku lumu either nga wooli oba nga toliiwo ne bakkiriza obusiraamu ku lw'embeera ennungi gy'obayisizaamu. Ab'eŋŋanda basenga balambuleko, bakubireko ku ssimu, manya embeera gye balimu, manya obwetaavu bwe bayina, bakojja, bajjajja,
abasinga mu ffe tulina bajjajja naye nga si basiraamu abamu mu bo, tulina bakojja naye nga si basiraamu, tulina basenga naye nga si basiraamu, tulina ab'eŋŋanda naye nga si basiraamu, tulina ab'emikwano nga si basiraamu. Obusiraamu butukubiriza okubeera nga abantu abo bonna tubayisa bulungi, abantu abo bonna tukolagana nabo bulungi, abantu abo bonna tuba beesimbu gye bali, abantu abo tuba b'amazima gye bali, abantu abo tubaagala. Ku lwaki? Kubanga mu mbeera eyo mwe tusobola okubatuusaako ddaawa y'obusiraamu n'okubatulaga ekifaananyi ekituufu eky'obusiraamu nti obusiraamu ddiini y'abantu bonna. Newankubadde tetukkaanyizza mu nzikiriza, ate obusiraamu si bwa bulabe gye muli, obusiraamu si bubi gye muli. Obusiraamu tebutegeeza nti tuli balabe na balabe, kubanga ffe tuli basiraamu ate mmwe temuli basiraamu kati awo tufuuse abalabe, twawudde mugende eno naffe tugende eri. Nedda, obusiraamu la yanhaakum llahu ani alladhina lam yuqatilukum fi ddiin. Allah tabagaanangako kwabo abatabalwanyisizza, abatabalemesezza kusaala, abatabalemesezza kuyimirizaawo byammwe eby'obusiraamu, abateekiise mu kkubo lya ddaawa ey'obusiraamu, abatabavumye, abatabatulugunyizza, abatabalwanyisizza, abatabateereddeewo mbeera yonna eraga okusika omuguwa wakati wammwe nabo. La yanhaakum llahu ani alladhina lam yuqatilukum fi ddiin walam yukhrijukum min diyarikum, ne batabafulumya kubawaŋŋangusa, ne batabakolako bulumbaganyi, ne batabakolako mbeera yonna eraga obulabe. An tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbu almuqsitin, okubeera nga mubayisa bulungi, okubeera nga mwogera nabo obulungi, okubeera nga mukolagana nabo mu mbeera ennungi, okubeera nga mubaazika mu mamaloka gammwe bwe baba balinayo emikolo era nga nabo bwe babaazika mu gaabwe bwe baba mulinayo emikolo, okubeera nti bw'abeera neibawo n'akwazika ku ntamu kubanga ezizo tezimala, n'akwazika ku masowaani kubanga agago tegamala, naawe n'omwazika kubanga agage tegamala ate obwetaavu bweyongedde. Okubeera nti mukolagana mu mbeera ez'obuntu, mu mbeera eza bulijjo ezitaliimu kugatta okwesinza, kubanga ffenna twesinza ebintu, twesinza neesinza ez'enjawulo. Awo wokka we wali red line nti buli omu amanya nti lakum diinukum, mwina enzikiriza yammwe, mwina bye mugoberera, waliya diini, nange nina enzikiriza yange, nina bye ngoberera, nina engeri gye nsaalamu, nina engeri gye nsabamu, nina engeri gye nkolamu kino, nina engeri gye nsiibamu, nina engeri gye nkolamu hijja. Awo we twawula wokka, ate ne twawula mu mutima omulungi ti ono ategeera obusiraamu bu akinolojinga buli omu n'enzikiriza ye. Ku lwaki? Kubanga la ikraha fi ddiin, obusiraamu si bwakukaka, era obusiraamu tebwasaasaana na kitala, era obusiraamu tebwajja na ntalo, wabula obusiraamu obuyingira weeyagalidde mu mirembe gyo nga gwe yeesiimidde, tebuba bukake. Kati obusiraamu tebutugaana kukola birru. Birru ye neeyisa ennungi mu bigambo ne mu bikolwa eri omuntu yenna ne bw'aba nga si musiraamu. Ate oyinza okugamba ono wa Luganda naye si musiraamu, takuyinaako kakwate, si wa Luganda lo, si wa ggwanga lyo, si wa kabira yo, temuva mu nsi emu. Ayinza okuba obusiraamu bugamba sigala ng'okolagana naye bulungi, tomukumpanya kubanga si musiraamu munno nti kati mukola bizinesi ate atali musiraamu oyo kamuyiseewo. Nedda, obusiraamu busigala bukugayidinga nti n'oyo atali musiraamu tomukumpanya, ojja kutta ekifaananyi ky'obusiraamu. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba yeesamba omuntu akumpanya omuntu atali musiraamu ng'akikozesa mu kifaananyi eky'obusiraamu. Tomuyisa bubi ku mulimu bw'abanga mukoziwo nga si musiraamu, muwe eddembe lye ery'okusinza. Ennaku zaabwe enkulu bwe zituuka muwe okweyagalira mu nnaku ze enkulu, era muwe byonna facilities zonna ze yeetaaga okubeera ng'akola ebibye mu nnaku zaabwe enkulu. Muwe eddembe agende mu kkanisa asinze, asabe kubanga ye nzikiriza ye.
toyina lukusa lumukugira na lumutangira kugenda mugundi ng'ate obusiraamu bwakirambika lakum dinukum waliya din. Ayina okusalawo kwe, yalondawo okubeera ow'eddiini eri endala. Bw'alironda obusiraamu awo ojja kutambula naye ng'omutwala ku muzikiti, naye tekikkirizibwa kukwata muntu kubanga ali wansi wo gwamulabirira. Ayinza okuba mwana wa kitaawo omuto oba mukozi wo oba ani ali wansi wa bulabirizi bwo n'ogamba otyo ojja kusiramuka byampaka. Nedda, obwo tebubangako busiraamu. Obusiraamu istislam, to surrender yourself on free will, nga weeyagalidde, nga weesiimidde ne weewaayo n'ogamba kati nsiramuse, nzikiriza Allah omu, nzikiriza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi we, nzikiriza Qur'ani byegamba, nzikiriza enjigiriza y'omutume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bintu byakubeera nga yeesalirawo. So tukubirizibwa okubeera nga abantu bonna abatwetoolodde tukakasa nti Uganda ng'eggwanga lye tuwangaaliramu eri multi-religious, nti erimu amadiini ag'enjawulo. Kati bw'obeera nga gw'oli musiraamu, obusiraamu bwo buyina guidance gye bukuwa. Bakadde bo, baguardians bo, oba abali mu kiti ekyo, bajjajja, basenga, bakojja, baani, oba abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo abatali basiraamu, olina okubeera ng'obagondera mu bintu ebitaliimu kujeemera Allah. Olina okubeera ng'obayisa bulungi mu mbeera eza bulijjo. Olina okuba ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo gye bali mu mbeera zonna obusiraamu ze bwakuteekako okubeera ng'otuukiriza. Mikwano gyo b'osuubula nabo, b'okola nabo mu katale, mu dduuka, mu ofiisi, muki bonna oteekeddwa okubeera ng'olongoosa gye bali, kubanga obusiraamu ddiini ya mukwano. Obusiraamu ddiini ya kweyisa bulungi. Obusiraamu ddiini eyagala buli omu mu mbeera ye. Oluvannyuma ne tubeera nga tubakoowoola eri obusiraamu mu mbeera ey'ekitiibwa, ey'eggonjebwa n'eddaawa ennungi. Bwe basiima okusiramuka nga tutambula ffenna, bwe baba tebasiimye era tusigala tweyisa bulungi gye bali nga tukolagana mu nkolagana eya bulijjo. Ekyo kye kifaananyi omubaka sallallahu alaihi wasallama kye yajja nakyo era bwe busiraamu bwe butugamba. Nsigadde ndi Usama Mansour, ng'emabega wa kamera waliyo Alhaj Sheikh Kigozi Sudaisi. Saba Mungu amutukuumire, amuwe ebirungi fi dunya wal akhira, amukuumire ne family yaffe. Ffenna Mungu atukuume, abalabi baffe aba Al Hidayah Islam Media mbeere nga mugoberera. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.